Tabukedde fama embuutekizi. Nze Dr. Tiamalo Mugugwa Musa n'omuti gwa Iti Samaki ndi musajja wa Benzi era ndi mutabani wa Nakijobeeka Abasanda Mawogola. Bannaffe bannaluweero ne bannayuganda okwetoola ensi nnabulamu tubasaasidde olw'okufibwako omuvubuka omuto Jakana Nadduli avudde mu bulamu bw'ensi olunaku olwaleero wamu ne mukadde waffe ate Haji Nadduli nga bitalo eruuyi erwo olupapula lw'enkutte lwa New Vision. Ne baga nti Mande 24 Oktoba 2022 ne bakuba ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga erya China kwe bayita Xi Jinping manga nti leader China leader gets third term bw'afunye ekisanja ekyokusatu ng'ali muyinza mu ggwanga eryo nti emirimu mingi egiringa mu 10 tenders ez'enjawulo gy'oyinza okufuna n'owo ne tuula wamu. Ne baga nti security ne bakayindoyinda abalala mu ggwanga erya Uganda bali mu kunoonyereza abaani abakukusa abaana baffe abawala okubatwala mu mawanga ag'abawalabu okubonaabonireeyo n'okuyisibwa mu ngeri y'ekikabbulu. Nti bannayuganda 156 abadde basilandidde mu ggwanga erya Dubai bakomezeddwawo mbu baafunye ekiwa mirembe gavumenti mu ggwanga eryo nega nti bakomewo. Ne bakuba ekifaananyi kya muhoozi Kayine Lugaba yabadde eri mu West Nile alina omuwala gwe yabadde akwasira ekikopo wano ekyokuwangula oluvannyuma lw'omupiira akaasammeeme gwabaddeyo. The Navy netball team captain raises their trophy after senior president's advice on special operations. General Muhoozi Kayine Lugaba handed it over to the emerging winners in the Muhoozi project tournament on Saturday. Bwebityo byabadde ojja bisoma bitegeere. New Vision nga bwe guli omulimu gwayo emyaka 30 n'omulimo okuweereza amawulire ageewuunyisa nti abaana ebitundu 56 ku 10 mu ggwanga erya Uganda bali awo tebalina bakitaabwe mbu omukwano gw'abakitaabwe mmye taata aboggoka akirako empisi n'ebirala ebiringa ebya lipoota olutagajju ojja gisoma. Bino wano ne baga nti leero byafaayo mu myaka egya 1961 Oktoba 24 mbu Bedi Kituro Kirwanuka gaatandika okusaasaana mbu waliwo abaali beekobaana okumumiza omusu. Godfrey Binaayisa mbu yagamba mbu waliwo ebyali bimujeetokebwako mbu ayagala kutta omusajja Bedi Kituro Kirwanuka yali ssaaminisita mu biseera ebyo yavayo n'abyegaana nti bino byabwewussa byonna ojja bisoma bitegeere ojja kubimanya n'ebirala bingi nnyo. Ne baga nti Buy Uganda Sell Build Uganda enkola yakulwawo bannayuganda okulaba nga ebirime nga balaba ebintu eby'enjawulo nga bikolebwa mu ggwanga wano mbu erina okuwagirwa. Ne bakuba ekifaananyi bano ekyamwebesa nga alina byakwasa Mugisha era mwebesa n'akwasa Mugisha. Bino ojja bisoma bitegeere omanye lwaki. Ne tugenda mu maaso okwogera ne baga nti abantu abali mu ghetto State House baganda bane mwekolemu ssako musobole okujjawo obumenyi bw'amateeka. Brigadier General Damulira ali wano n'omumeeja Kuteesa nga balina abavubuka basinkanya abali mu ghetto Nansana nga bali mu kwogera nabo okuba babafalaasira nti omusajja eyali atembeeta Besigye Kiiza mu biseera ebya 2014 amanyiddwa nga Mugumi ateereddwa okuva mu Kolokooni mu ggwanga erya Congo bw'abadde yasibweyo kati emyaka 8 Wuuno naye ataavuddeyo ng'anyirirako okusinga we yagendera. Byampuna ojja bisoma bitegeere tetuyinza kubimalayo. New Vision ogimanyi amawulire banamangi n'efulumya amawulire ag'enjawulo kubanga nti secondary schools accredited vocational examination center Oktoba 2022 ne bakubawo amasomero ag'enjawulo awatuulirwa ebigezo wamu ne centers ez'enjawulo ewali amasomo ag'ebyemikono. Bino wano siyinza kubimalayo. Omusajja wuno omukadde Okiba mbwe bamusibye emyaka bufukunya lwa kumusanga n'amayembe g'enjovu saako n'enjala eza Namulimi. Ojja bisoma bitegeere obimaleyo siyinza kubimalayo. Naye amawulire kangakwase mukama wange Paul Mayinja akwongereyo. Office of the Prime Minister Local Government Performance